Ese nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkulamusizaako obwakedde kuliko obwakedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano mukola ky'amaanyi nnyo okuba nga buli kadde mutwala obudde bwammwe ne mubeerako nnyo mikwano gyange. Kakati Francis Zaake munnakibiina kya National Unity Platform yawuubyeyo olubu lw'ekigere ekitalya mu prison gye babadde basibidde lawyer Kizza Aaron era attottola embeera gye yamusanzeemu. Oli ku UG Update TV osinza okuba ng'otuwuliriza gwe atannaakuba ng'otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 7 munnamateeka okuva mu court martial okusindika Kizza Aaron ekitalya olwa contempt of court n'asindikibwa amaleyo emyezi 9 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ewatali wadde kuteesaako ewatali wadde nakwedifendinga. Kijjukirwa nti nno luno olunaku baali bazze kubanga bawolereza muganda waabwe ali mu opposition ku opposition side Kizza Besigye ali mu kulwanyisa gavumenti ya nakyemalira okuba nga agimwamumulako. Kino ajjukirwa nti nno Besigye yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ng'era yali avunaanyizibwa okuba na ebisi 2 emanyikiddwa ng'ekika kya pisto. Yakwatibwa ne looya bwe era ssaawa zino era bonna bakyali mabega wa mitayimbwa. Kakati oluvannyuma lw'okukwatibwa ku lunaku olwo ng'azze okukozesebwa mu kkooti okusikaŋŋana omuguwa kwalabibwako era okukakkana ng'omulamuzi asindise looya wa Besigye Aaron Kizza ekitalya amaleyo emyezi 9. Kati olunaku olw'eggulo Aaron we yatwereddwa oluvannyuma lwa kabinja k'abalooya okuvaayo ne balaga konsaani yaabwe obutali bumativu okusalira Aaron omusango. Ku bibuuzo bye baabuuzizza omulamuzi ono yalaze nti talina ansa. Bamubuuzizza ebibuuzo nti obeera otya omulamuzi ku lulwo ku keesi yo gwe gy'olinamu gwe gy'ofiiringa okuba nti gy'osaanidde okusalawo nga talina ansa. Ebibuuzo byabadde bingi olunaku olw'eggulo nga Dr. Kizza Besigye akomezeddwawo mu kkooti. Kati Zaake Francis agamba bwe nasaba ekitongole ekya Human Rights ng'ene nnambule ku lawyer Elton ava mu kitongole ekya Human Rights Lawyers ngende mulambuleko ekitalya ndaba embeera gy'ali. Agamba yasanga ali mu mbeera mbi. Agamba yasanga ono buli ku makya abasirikale bamukuba ku makya na kawungeezi era nga n'embeera gy'alimu si nnungi yeetaaga bujjanjabi. Bw'atyo Honorable Francis Zaake we yawa lipooti ye okuva eri mu bakulu. Kinajjukirwa nti nno ono lawyer Elton Kizza amanyikiddwa nga Human Rights Lawyer yavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka ng'avunaana ekitongole eky'essiga eddamuzi ekya court martial okuba nga basingisa Dr. Kizza Besigye omusango ne bamukolako trials mu kkooti ey'amagye ekintu ekimenya amateeka ekitakkirizibwa. Ku bubuuzo ebyali bisinga obukambwe bye yabuuzanga nti mwe mugyawo olukisa oluvunaana omuntu nga omusango aguddiza wabweru w'eggwanga Uganda mu Authority mwagijjawa bye bino nno ku bimu ku byasindisa Aaron Kizza mu kkomera okulwa nti yawanyisiganya n'omulamuzi n'amukuba contempt of court agenda amaleyo emyaka 9 ekitalya. Kakati Zaake atunnyonnyodde obuwunvu n'obugga embeera lawyer ono Aaron Kizza gye yayitamu ng'ali ekitalya oluvannyuma lw'okugenda omulambulako nga ye munne nga naye we yaliyokko embeera amanyi si nnungi gye batera okubayisaamu n'agenda alambule ku munywanyi we yamubuuza owaaye kiri kitya. Musajja n'amugamba muganda wange eno kifumba mutuku simanyi mbeera eno mugiyitamu mutya. Kakati
olunaku olweggulo yateereddwa era n'akomezaawo kubanga awoza omusango gwa client we Dr. Kizza Besigye. Kutegeeza nti nno olibadde muwuliriza mulungi nnyo webale kwekumira ku mayengo ano aga UG Updates TV. Gwe ayagala otweyongako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi otweyongako. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano.